yayita embwa ya pusi ento ya pusi era oli ntwa ya pusi ojja kusigala ng'oli ntwa ya pusi gwe yayitanga rutwetwe era naffe tukyakuyita rutwetwe era tugenda mu maaso tukuyite rutwetwe. Tukyali mu kiyongobero naye tekitugaana ate batuusaako mawulire gali ku gulawundi naddala ku bantu abo abaludde ennyo oba abakozeeko n'omwami Tamale Mirundi siniya. Kitalo nnyo kitalo ddala. Kitalo tuli mu biyongobero naye olwo ajja kulaba nga ndi mu suuti agambe nti gwe ate ali mu kufiirwa ate oli mu suuti kubanga omugenzi Tamale Mirundi abadde abeera smart mu kaseera ng'ali mu masuuti. Tulina okugambala ku lumbeerwe nga tujjukiza abantu nti Tamale Mirundi emirimu gy'agikoze gyonna agikoze. Tubadde ffenna okumala ebbanga ng'ali mu mawulire nga tuli mu mawulire ag'enjawulo. Ye yasooka ne mu Lupapula nange nasooka mu The Giants Magazine nga bwe tuwandiika kati ne tuvaayo n'agenda birala atobye nnyo n'ensi eno n'asoma agenze Makerere asomye logiki asomye amawulire asomye biki byonna nga musajja muyivu naye nga mu biseera byonna byonna gye tuvudde nga gavumenti tefaayo nnyo kwa identifying oba okulondoola abantu abasobola okuyamba abantu ba bulijjo. Abantu ne tufuna ekiseera eky'okukula ne tukula ne tubonaabona nnyo ne tulwala ebirwadde nga tukyali nga tetulina buyambi nga tetulina kisola olw'ensonga ti gavumenti yafaayo ku bantu aba bulijjo abataali nti bali mu bifo eby'enjawulo. So Tamale Mirundi bw'ati bwe yakula so n'agenda okutandika okuweebwa akalimu ke yagenda okuweebwa mu State House already nga ebirwadde bimaze okumukola ki bimusensedde. Jjukira bw'osiiba enjala jjukira bw'okola otya arusa biki byonna bikusensera so byamukwata nga bikutte abantu abalala ffenna nga bwe tuli mu biseera ebyo. Kati yagenda okuyingira mu State House already nga kumpi alina emyaka 5 era n'ayingira ekyamazima nga aweddeko n'abeera ku pressure ate ne mu State House n'asanga abantu abatamwagaliza era tebamukola bulungi. Yes yasurvivinga yawona obutwa emirundi 3 nga baagala bamutte. Yes mirundi 3 Tamale Mirundi nga njogera naye mbeera naye nanga ababadde banzise ne ku luno bwe yabadde ku kitanda ze naze ekisubi nenzijja ne Kwezi Robinson ne Moze ne tujja ne tumusanga ku kitanda nga ndikogonayizinga nagamba mwami tugume nawo zeri gatuze nga tumne tumulaba naye nga amaaso olabira ddala nga amaze okukola ki okugenda. So ekizibe ekiriwo kiri Tamale Mirundi yandiwezeza n'emyaka 9 naye olw'okuba nti bwe yayingira wali mu myaka egyo olwedde ebirwadde bimaze omukola ki ate ne bamuyisa bubi bali bamuwadde obutwa bamwagaliza bamukoze ebintu era afudde ng'abeevuma abantu abafudde ng'abeevuma. Yes owulidde ng'abadde agamba rutwetwe owulidde ng'agamba mbwa ya pusi ntwe ya pusi obadde omuwulira ng'abyogera ng'ali ku TV bantu babadde agezaako okwogera nabo n'ayogera n'amanya gaabwe. So abantu babadde bamuli bubi bambi agenza okufa ng'ekyamazima nga abantu bamutuusiza ku mbeera afudde n'obusungu bungi nga bw'omulaba bu kaseera anyiiga okiraba yes n'anyiiga eyo zi stress nti bw'ova emabega n'osuubira gwe wali osuubira okubaako kyakuyamba n'atakuyamba yes obulumi bujja n'oleeta stress kati ne kivaamu n'otandika n'okunywako kati bw'onywa ate n'oteeka mu birwadde ebyajjedda eby'omunda ne bikola ki ne byonooneka. So yalina okweraliikirira okuva mabega era bwe natuulanga naye ng'aŋŋamba nti nze n'okweraliikirira bayinza okunkuba amasasi ne mugamba teweeraliikirira Mukama ebibyo yabimanyi era nze kye neebazaako Katonda nti afudde tafudde masasi kubanga yali agatya nnyo abadde asuubira amasasi tebasobola omukubula amasasi naye Mukama n'amutwala ye kennyini nga bw'ayagadde. So n'olwekyo twagala kwebaza Katonda olw'obulamu bwa Tamale Mirundi emyaka 6 gy'agendeddeko myaka mitono era naye nga kyakoze akikoze ayambye abantu alese obutambo obw'enjawulo ku mikutu akoze ebintu eby'enjawulo famire ye agikuziza abaana bakuziza abasomeseza abasigadde Mukama nabajja batwala mu maaso. So twagala kwebaza obulamu bwa Tamale Mirundi bwe tuze wano okwebaza twebaza obulamu bwe. Yes yagamba wano tumalewo naku 2 tugende ekyengerewo omukyala naye tumale naku 2 tuveewo tugende Kaliisizo tumale naku 2 ze naku 6 ze yagamba nga tebanamuziika. Famire bw'eneesalawo okutambulira ku ekyo tujja kugendera ku ekyo bwe naaba tetambulidde ku ekyo tujja kugenda n'ekyo kye banaaba basazeewo naye tugenda kwerekera Tamale Mirundi mu mirembe era kye ŋŋamba abantu abatulaba nti gwe kyolina okukola kukolerera omulambo ogwo kubanga buli ngeri yonna olina okufa ffenna tujja kufa
ye kibuuzo ofudde otya naanaali kubanga gwe bwatuba nabantu abanasobola wakiri okujja kukufaako nga bwe muliwo wano bannamawulire mwenna kakati oba toli muntu ekibaleese wano Tamale Emirundi abadde akola ebintu ng'abikola olw'okuba nti abadde ayamba abantu ba bulijjo nammwe bannamawulire ne mumuyigirako ebintu bingi ne mugamba aka tujje tubambe tubeereko mu kufa kwe tubeereko mu kuziika kwe ekyo kintu ekikulu kye tulina okukolerera kolerera omulambo gwo ntegere nti bwe mba nfudde muntu aranga entungamwe ne mukola ki ne munziika oba okitegeera mbeere n'abantu abasobola okusitula ku keesi yange kubanga bw'okola bubi weeyisa obubi kubanga waguza akamotoka wazimbye akayumba ojja kubula n'abanaakuziika so ebyo njagala kubagamba nti mwe abatulaba mwe buli omu yenna yeeteekateeke tulina okudda eri Mukama Katonda kitaffe wano ku nsi kwe tuli naye bwe tunaabeerawo tukole ebirungi ebisobola okuyamba Uganda ebisobola okuyamba ensi ebisobola okuyigiriza abantu gye basobola okuyigirako nabo ne basobola okumanya nti awe nali nkyali mulamu tugume waliwo kye nakolerera ensi eno nga wakati abantu bagenda maaso n'okungubaga ate wavuddeyo abateeka posita ku mitimbagano nga bo bali mu kujaganya abo twalina amagezi era abo twabalaba dda juzi wano baali baagala Ssaabasajja Kabaka afe ne bagenda batandika okumukuba enduulu ariko Katikkiro n'ayogera n'agamba nti bannange Ssaabasajja Kabaka mugonvu sebo ne bakola efujjo eribaagala lyonna ne babiwakanya ne bavuma Katikkiro bavuma n'Abagereka kakati ebyo babivuddeko twali gubatavumye bo baatusuubiza nti bagenda kutuvuma mpaka okuwulira bubi naye tonna gw'ovuma kuwulira bubi ffe twawulawulira dda bubi tonna gw'ogenda kuvuma kuwulira bubi bwe bagamba tiwakyali bivumo kati Tamale Emirundi obadde omuvuma kivumo kyatawulirangako n'embeera gy'ayiseemu kakati mwe baana mmwe mugenda kufa mwe mubole n'ababaziika kubanga ebintu bye mwetaddemu tebikola okubeerawo NUP tekitegeeza nti ovuma omuntu omukulu tekitegeeza nti ote mutimbagana ebintu ebitasaana tekitegeeza nti ovume Katikkiro tekitegeeza nti ovume Kabaka olina okubeera n'empisa ekibiina mu kyonoonye ffe bwe twali tukola ekibiina ekyo twakikola nga it is National Unity Platform ekireeta obumu mu Uganda yonna kisinde si kibiina kya byabufuzi n'abaana bakitwala ne bakibba bakikoleddemu fujjo bakivumiramu abantu bakyendeddemu bakikozeemu ebisiyaga bakikoze ebintu ebitasaana bakinywereddeko omwenge bakinywereddemu enjaga bakivumiddemu abantu bakivooleddemu abantu kati abaana abo ffe tubakolomera abantu abakulu tubakolomera twagamba mugenda kufa nga mwena musibya ebiviiri munyenya emitwe kubanga ebintu bye mukukola temulina magezi oyinza gukudda ku Tamale Emirundi n'okola ebigambo ebyo Tamale Emirundi ye yatakawuma Tamale Emirundi ye yata abafudde bonna ababatatte babamanyi lwaki omwana akoze ebitali yeeyo kakati oyo agenda Wakyagulanyi amwebaze nti webala mukwate mu ngalo nti kulikayo omukulu Mpuuga yabagambye juzi n'abagamba nti ku mutwe mukozeseeko ebitundu ebirala anti kati naye bwatwa nti nirwe yavumiridde ti ebintu ebigenda mu maaso bino byolaba buli kivaayo ye kennyini yagamba luli bamugamba nti naye azide Katikkiro n'agamba byonna mubibuze Mayiga ani yali abaleetera okukola ebintu ebyo kati bw'obeera n'omukulembeze nga yaali awo nga n'obukulembeze bwe tomanyi gye bwava twali yamulonda wabula obwana obumwetoolodde obuvuma abantu basajja mwe temuna gye mugenda kudda era ebyobufuzi mubyerabire toyinza kuvuma Tamale Emirundi abadde talina naludda infact Tamale Emirundi y'omuntu abadde ayambala akakofiire ka NUP n'agwana Kyagulanyi enkya n'awaana omulala akati omuntu oyo gosobola okwogera ebigambo ebyo ng'afudde baana mwe temulina mpisa era singa nkalaba ye temukaleeta mu kuziika Tamale Emirundi nja kawangulamu amanyi akataddeyo ebintu ebyo singa kanajja mu kuziika nja kawangulamu amanyi temukaleeta temuleeta kantu ako tukooye abantu abatalina magezi basajja mwe temulina magezi mwonoonye ekibiina bye mukola tebiriimu temuna gye mulaga naye abo sibe bategerera ekibiina akati kankubuule bwe bate bategerera ekibiina kyavudde ne kibiwakanya oba ne kibateekako oba okubatwala mu kakiiko ak'empisa bakikozeeko waawulidde nga waliwo gwe baatadde mu kakiiko k'empisa olw'okweyisa obubi waali ekibiina kyavuddeyo leero ne kiwakanya ebintu ebyo byataddeyo bayita mu bali ne bagamba muteekeyo bino bantu baabwe era ojja kusanga ng'oyo wa munda ng'akwatagana ne Rubongoya akwatagana n'Enyanzi akwatagana ne Gundi ne Kyagulanyi beebo okiraba embeera ezo mbi nnyo kibi nnyo amaka family eri mu kubonaabona eri mu kulira eri mu kukola ki gwe ng'oleeta ebintu ebyo ng'obiteeka ku mutimbagano sinsiyale tibalina magezi ku mutwe bakozesaako mu mwanga bwe babagambye kwogera
naye tebawulinyiriza obwongo tebukola amaaso tegakola balaba balina amaaso naye tebalaba bali awo batambula nga ebiwuduwudu biri awo bwe bityo byebyo bakola olwokuba oyambala kakofiira ogamba ndi NUP n'ovuma buli omu n'okola ebitali mu magezi bagasiya mutwalize muri bye mukola tebirimu makulu temuli makulu. Musajja Atamale abadde nga kuba waliwo video ezimu nga wana Kyagulanyi endala nga avumirira Muhoozi endala nga avumirira Museveni kati abadde nga ali neutral tekyetaagisa kibadde tekyetaagisa ate n'ekirala Tamale abadde muwagizi wa Muhoozi era nze abadde mukwano gwange nga tukwatagana nga naye nga nze ye nga muwagizi wa Muhoozi naye nga nze simuwagira era muwagizi wa Museveni naye nze nga ne Museveni simuwagira naye nze nga yes nze sibawagira abo sibawagira n'ensonga era ensonga bulijjo nzogerako bino bye mbadde nkugamba nti omuntu yandibadde ng'alina watuuse katolaba Muhoozi olw'okumuteekateeka obulungi kitaawe amutuusisa kubeera omuduumizi w'amagye w'oku ntiko kati akuze bulungi ku myaka ameka 5 nze kati ne myaka 5 musinga okusoma naye nali nkoze eki mu gavumenti eno nze nkolawa Tamale emirundi bagenzi omuwa nga wa myaka 5 ng'aweddeyo kati akozeeko emyaka 10 wuuyo agenze kati bye tubagamba toyinza kuwagira muntu atakwagaliza Abaganda bagamba atakwagaliza nawe tomwagaliza enyanja ekuta okola ki ekutoomira ffe baatuleka nze ndi wentungamwe naye ndiki nina diguri 3 nsomye buli kimu kyonna mpeereza abantu naye tubayinza kugamba nti waakirikano okiraba n'oweza emyaka 5 nga tuwali yadde omuntu akugambye yes obeera oweddeko kati nze engeri gye manyidde okulya muwogo n'ontwala kati n'entandika okulya chips nfa simala yadde emyaka 5 hati baba bakutute kufa oba okitegeera kati mu mbeera ezo kati tuwagire ku ki ye Tamale emirundi abadde bambi awagira kubanga n'okuva emabega abaddewo NRM era ne bwe yagenda ekalisiza okwesimbawo era yalinga mu bintu bye NRM ye yabirimu n'abiremeramu ffe ne tubivaamu ne tubigala tubikuteeredde siyinza kumwerabira kyesisobola kumwerabirako lwe lunaku bwe yayambala akakofiira ke NUP bade busonyiwe nagenda okulaba nayita banamawulire awo n'agamba nti munange nze kati ndi wa Bobi Wine n'ayambala akakofiira oba yakajjawa simanyi oba yakola atya era neewuunya nnyo neŋŋamba Tamale emirundi ayinza okukyuka kyokka ng'agidde mu mmotoka yaki ya pulezidenti gye yamuwa agiddemu n'abasirikale abamiritale bali awo bayimirire bamukuuma neŋŋamba bannange Tamale emirundi tagwayo era bwe yamala okwola olunaku lwe yava mu press conference awo n'agenda wayitawo ennaku 3 nemusinkana ate ng'ayambadde ataka NRM bwe namubuuza n'aŋŋamba gwe tugume ebyobufuzi bwe bityo bwe biri tebiriimu kusibidde awo yanjikuza akagamba n'agamba eyo mpeta gy'oyambadde gwe wagende na mirembe bakwambaza empeta olina omukyalo omwera gwe olina okubeera naye naye mu byobufuzi buli muntu akyukakyuka olwaleero oli wano enkya oli waliwo temwewuunya enkya nga mulaba Kyagulanyi ng'akola ne Museveni nga bali mu NRM temwewuunya kisoboka naye lwakuba nti empisa zaako okukwatagana ne bano abaana ne bavuma abantu naye kandi genze ne kakola ate anagenda kukola ki wabwa pulezidenti bwe yafuuye mu ŋŋombe ebintu bino byakola ne gurupu gy'alina tebasobola tasobola ayitewa abantu abamukwasizaako abaaliwo bampuuga baani yabakonjera n'ayogera ebitaliiyo kati kooti wawulire bye yayogedde si yeyeka bonna bwanika yabagoba baani bonna abagobye abaana bavuma abantu teri muntu asobola okwesembereza gurupu eyo kati nange tugume tokyasobola kunzizaayo mu NUP kati tosobola mweyo gurupu ngende mweyo gurupu evuma abantu nze tugume bagaa nti mbeera mu kibiina ekivuma abantu bwekityo sobola sisobola nze kugambye tebasobola kuwuliriza balina structures ziwuliriza balina akakiiko akakwasiza empisa abo weekali tekaliiwo tebalina disciplinary committee tebalina lukiiko lwonna bwe bakola byabwe ne constitution teriiyo bakola byabwe nze kubuulira tebalina constitution tebalina disciplinary committee tebalina central executive committee tebalina neeke bo bakola byabwe bali mu kulya buli sente baani teri kakiiko teri kakimpatiira kabeeraawo ne batuulaawo ne bayisa ebyabwe ne balya sente naye tewali lukiiko lw'enkalakkaliro lulyawo nti lwa kibiina kya byabufuzi teruliiyo abo abaana ebintu bye bakola bino bigenda baddira
Kyagulanyi ajja kutuusa okuwanika emikono nga tewali amuddamu, ayite mu mmotoka ayite mu kaleeru nga tewali amuwanikira yadde omukono. Nze kubuulira nze kigenda kutuukirira nga no bw'ayambala akakofira abantu bamukuba gundi watermelon omusale ali ku bigaali. Nze gwe linda ojja kulaba batuuke n'okubusuula wali onoonye maka Kyagulanyi nga tokyakamanyi, onoonye maka Nyanzi nga tokategeera nga babusuula ku kubo. Ekyo nze kubuulira embeera gye beeyisaamu tebayinza kusurvivinga, ekyo nkikubuulira. Abantu nga bwaddiga si bbanga ddene terina yadde emyaka 2 otunatuukira ogenda okulonda 2026 bw'ojja kulaba abantu abo nga tebalina we bali. Maama kye bagenda obakola bagenda bakuba akalulu bonna abo bola bino bye bakola byonna bibaddira bonna bamemba ba palamenti. Juzi Nambooze baadde bamukuba emukono, in fact bamukubyemu. Muhanga Kivumbi bamukubye ebutambala, gundi ono w'Ekasanda bamukubye Ekasanda. Anti linda ko kati yasigadde ojja kugenda bakube. Nze kubule opakinga emotoka yogenda okudda nga abaana bagisiiza obubi yonna nga bagisiiza obubi. Gwe n'osaaga kola ebintu ebitali mu magezi, kola ebintu ebitali mu magezi olabe, genda mu maaso obikole. Agenda kudduka wano kasita yaguze ennyumba ya Amsterdam, agenda yagigula agirina yagula ennyumba ajja genda afu agaggawadde nnyo era agende abeereeyo gyagenda okubeera naye. Wano waze abantu ba wano bazibu, abantu ba wano bawagira Sebagala ne batuuka n'okuwagala okugenda okwokya UNEB naye byagwera wanga Sebagala tewakyali yadde amukubira mu ngalo. Abantu ba wano bawadeggera Dr. Besigye nga bw'ayiteeka leero abantu bamugoberera bakola batya. Olwaleero kati ki ekiriwo? Va ku nsi, va ku Uganda giveeko. Kyagulanyi ekiseera kituuse bw'ataakakkane n'atereeza abaana abo abavuma abantu n'akola ebirina okukolebwa. Ekiseera kye kiwedde. Agirina abaana be bali kuno basomera kuno, abaana be omanyi gye bali. Akaana k'akavubuka ke akosinga emyaka teyakagulira emmotoka ya miliyoni 2. Gwe toli Munnayuganda akati mulinde mujja biraba. So twagala okwagaliza Tamale emirundi ekiwumula eky'emirembe, Mukama amuwumuze emirembe, Bikira Maria amuyongere omusabira okubeerayo ne byamusoboka amusonyiwe byonna bye tuze wano okulanga tumuwerekera. Abantu wakati mu kukola emirimu gy'alina be yanyiiza n'abaamunyiiza, mbadde nsaba abaamunyiiza be yanyiiza bano be yavuma mulimu tugambe tumwebaze, alina Andrew Mwenda, alina ab'omu State House bangi nnyo, Bakabushenga. Tetugenda basonyiwa, yes, tetugenda kusonyiwa muntu eyabonyaabonya Tamale emirundi n'atuuka n'okumuvuma. Tamale emirundi byonna byagenza okukola okutuusa okufa abadde abikola olw'obulumi nga baamulumya. President Museveni n'amuyita n'amugamba jangu owe naawe ebirowoozo bye ebirungi eri eggwanga ne bamuwa obutwe emirundi 3 yandibakoledde ki? Tombuulira bantu abo era buli eyalumya Tamale emirundi n'atuuka n'okufa ku myaka 6 nga mwe mulumba 7 tetuna kalungi ke tubaagaliza namwe tubaagaliza kufa. Mukole kye mwagala tetuna gwe twetondera tetulina. Tamale emirundi afudde nga munyiivu. Omusajja ne bamuwa omutwe mirundi 3. Nze nange juzi bakampa obutatuwa bwaki kiki kye twali tukoze? Yes, olw'okwogera obwogezi eri abantu, okwogera eri ensi tugamba naye mukole bwe mutereeze baagala bakuta oveewo. Ati ffe tubasonyiwe tukole ki? Mulidde ssente z'abantu, mubbya abantu, mugaggawadde, mukoze buli kimu, tetuboogerako. Nze tugume nzija wano ngambe nti mutusonyiwe, mutusonyiwa ki? Temutusonyiwa. Tamale emirundi Katonda agenda omusonyiwa bw'aba alina ekibi kye yakola, naye tugenda abasonyiwa basajja mmwe era we yakoma we tugenda okutandikira. Naffe ndaba bwe tunaba tugenze naffe tugende. Tetugenda basonyiwa basajja mmwe. Buli gwe yayita bwe yayita embwa ya pusi, ento ya pusi, era oli ntwa ya pusi, ojja kusigala ng'oli ntwa ya pusi. Gwe yayitanga rutwetwe era naffe tukyakuyita rutwetwe, tugenda kugenda mu maaso tukuyite rutwetwe. Mutukole kye mwagala, bye mwakola mubikoze, mukoze buli kimu kye abantu bafudde ne Tamale emirundi agenze. Naffe tujja kugenda naye basajja mwe abamu tujja kugenda namu, tugenda baleka bano abamu tujja kugenda namu. Basajja mwe tujja bawangula manyo, mujja kugenda n'amalibu mu ntaana, temutumanyira basajja mwe. Sebo ne banyawo tetujja sukkako Kachumbali TV.